Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatata. Asizotia and Shifa kale bulijjo mbadde mugamba nga bwe mwagala ennyo like alinga buli kimu kyange ssanyu lyange ati mbadde mbe mugamba nga takkiriza kirabika ati mbadde nsaba naawe omungambire nti mwagala nnyo nga wenkomeza bwe bulamu bwange essanyu lyange buli kimu mwagala nnyo. Nina n'obuyimba bwange bwe njagala omumuwa like kana akaziza Zion beera nange akalala wait for me Johnny Drill he should wait for me I'm soon coming yoba omugamba andinde ate mwagala nnyo welinze sijja muvaako naye yeekuume paka bwe tuddamu okusinkana. Nga tonamugamba ye asooka nteebe kyokka wabula kyemanyi alinako nteeba tojja nagenda wala kitegeera ajja gamba ewange ye Ritah omuyeka omubwati my queen my baby tojja nakutuuka wala tojja menyeka olw'enkya okitegeera omubwati then erinnya lye yangamba luli yangamba mbu bagiyita January is it January bwe kityo January textile buli erinnya lya bizinensi tebikumenya gwe ng'otuukira ku ekyo ye naakulagirira eri ku building ki ne floor number what kati simanyi oba ogenda mutandika otya engeri gi bizinensi nga siye ate ajja kwebuuza wagitegedde otya kandabe enamba yo wagifunye otya kyekisinga ajja kwebuuza wagifunye otya atera ziteeka ku peegi ya Facebook ng'omugamba nafuna enamba nga toli mukwano gwe kati awo simanyi oba ogenda mugamba mbu enamba ogijjeewa simanyi oba nakubuuza simanyi omuntu ayinza obutakifaako mbu enamba gijjeewa abeere nnyo ku y'omulimu. Hello? Yes. Bulungi osiibye otya? Tuli wano kunnassa mu mmotoka tukyabirowooza. Tuli mu mmotoka tetunnatuuka. Tuli already mu kitundu naye twebuuza. Tuli kwebuuza tumugambe ki? Kuba ogambye bizinensi si yiye sinamukubirako. Tuzze buzi tupaakinze wano. Kubanga kyemanyi obadde ogamba ky'omanyi kyemanyi omuntu okutuuka kubuuza nti enamba yange ogijjeewa kisooka okutwala akadde nze obanga mbu omugambe nina like byembadde njagala okunkolerako nga kali mulimu nga katonotono oba like flyers
n'obanga ayagala kumuwa akalimu akatonotono ati n'omugamba ate ndi kumpi oba walindabiridde oliwa nkusinkane twogere tulabe mugambe flyers oba butisha bugundi ate mugamba business cards anti naye bye yasoma like byakolako naye aba asobola kukolako bw'oba nga like ng'ogulina omulimu kati anti obuzibu nabwe bibanga nga wewagambye nti agenda kugamba ennamba nagijjeewa kyemanyi ekyo akikubuuza olwedde ng'omutuuseeko muntu wampolampola ebyo ajja bikubuuza nga abibuuza nga wayiseewo ebbanga kati kantryinga omukubira wano ng'omugamba bwakulemerako n'omugamba nze nagijje ku mukwano gwe yagimpadde mbadde njagala tusinkane twogere ndabe bw'oba osobola kunkolera kano akalimu kati mugambe business cards mugambe butishaati gwe kyowulira nti kyekigenda okukwanguyira kubanga nabwebeera business card abikolako kamugambe ye nga ye n'omugamba mukwano gwe yampadde enamba yo mukwano gwe mbadde njagala tusimba like oyagala ne like erinnya kati gwe naye mwerabako oba bya online twamitingira campus netusooka netubeera ba mukwano nga nze nga ndi mukumala yali mu sekendi ya nze nga ndi mu third kati nze bwe namala nabeera nga amuleseeyo netubanga nga twogera ku ssimu kati bino ebyokubeera mu relationship byajja nga nze nga mmaze okuvaawo kati bwe natandika process eya ng'omaze ovaayo kati bwe natandika process ekola ku passport mbunzija eno like company gye nakozesa ya Kampala awo netesinkana nga already tuyingidde relationship nkozi wagaye tomanyi kizimbe mwakolera ekizimbe kyo sikimanyi yangambye erinnya lya business kale beerako kamusoke mukubire wanne essimu endala kozi yani amanyi yani hello Sserubogo Allan Frank Sserubogo Allan like he's called Sserubogo Allan The subscriber you have called does not answer. Please try again later. ta answeringa The subscriber you have called does not answer. nga takwata Try again later. The subscriber you have called does not answer. Please try again later.
Naga ku WhatsApp asembyeyo saawa nga mukaaga awo. Katulindemu katono eddakiika nga 2. Oba ogiremereko tomanya kubanga abadde angambye bagenda kubeera. Kola ki? Like awensembeddeyo boogera nti abadde angambye Nti bagenda kubeera bize. Akirese obuzibu tomanyi nawaakolera bannaaye. The subscriber you Nti takwata ate tomanyi nawaakolera. Ate mbudde buno tosobola mubuuza. Oba towabimubuuza dda tolina womubuuza kati. ali mbuuziza ate n'essimu kirabika teri kumpi. Anti tomubuuza kati obadde olina kubanga wabimubuuza dda kati womubuuza kati kiba tekikola. Wabula nze nali manye obanga like oli mu kkubo ng'ogendayo nali manye osooka kumukontakitinga n'oyogera Anti oluusi n'omugamba mbadde njagala. Oluusi omuntu w'omukubira amangu ennyo yeekengera. Olina mukubira nga you're ready. Nga you're ready to do it. Nga wowe wennyini olusalawo nti kumulaba ng'okikolerawo. Back and go tours and travel. Beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Back and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Back and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Back and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Kale katusooke tulindemu tulabe. Ne ku Facebook teyateekako details erinnya we babayita waakolera ekizimbe n'edduuka oba business. Ye ku Facebook apostingayo ye nga ye lwakuba tanatandikawo bizinensi eyiye kyokka naye byakolako ye nga ye. Kale kuba nassa munene nassa munene kati onoonya wootandikira onoonya omuntu nga tolaba. Yangamba mbumba ayita ku kizimbe kya Haamu kati bye bimu. Kizimbe kya Haamu ng'ekizimbe bakiyita Haamu. Kyayitako ng'agenda waakolera. Yakugamba ku nassa. Nangamba ku nassa. Watya ng'ate sitakolera eno. Nti watya nga takolera eno. Oshuwa gyakolera amushuwa. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb gendawo gweteekamu test kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwe mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira.
teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bbunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga anti nassa okay ayita ku kizimbe kya Hamu Chahamu. kale bwe tunaba Kale ye nti ye kale ki ye kyemanyi ne mukakafu akolera ku NASA lwakuba NASA nnene. Ate nange saayagala mubuuza kizimbe nti yeekengere. ebyo oba olina kuba mubuuza dda naye kale katugumiikirize wanaakwatira essimu katugumiikirize katufune awo yakagendawo si bbanga ddene yasooka oba Namasuba yasooka eyo awo namubuuzanga ate ye okubeera abeerawo ewaka abeera ekyengera naye tomanyiiyo yandagirira abeerawo abwe si nti nali ngenzeeyokko. Okay. Kale katulinde bwe tunaba tumufunye ku ssimu tujja kuba tukubuulira. Nakuba naye agenda balwisaawo. Wano lwakuba omusana mungi ate ne parking mu tawuni wakati like toyina lwawo kubeeraawo so katufune we tudda wanaatukubira tunadda n'obubooda bwe tunaamufuna kale tugenda batumugezaako. Kale nnyo. Kale bambi tujja batukugamba. Egwe beera ng'omulemerako ng'ogikubaako batomanya. Kale. Okay. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda e Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogenda e Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Hello? Hello. Jebaleko ssebo. Kale nnyo naye jebaleko. Kale. Kale nadde kubirako nga tokwata. Nsanze ku missed call. Nga njagala kumprintingirako bugundi. Nga nyina obutishaati bwenjaga okumprintingirako bw'abaana nga bawandiseeko ebigambo. Buno abaana be bambala obufaanagana ku birthday. Eh. Buba butwala like tugeze bwe mma ngenda
bukozesa nkya bwe nkuwa material leero baso printing bwako ne mbufuna oba kiba late ng'oyagala bufuna nkya maaso obufuna enkya kiba kisoboka kati badde oli side ki ko ennakubiridde luli n'addenga ku nassa okuba kati leero badde nvuddeyo ovuddeyo kati ninza kusanga wa nenkuwa material gwe no printing nembufuna enkya nze nendeeta nenkuwa materials kuba mbadde neegulidde material waliwo obwa white buli 3 n'obwa black buli 40 buli 3 kati olaba kingenda okukola nabwe ngenda okwogera naye ndabe oba gyali ku nassa kati okay. Kale onambuuli enda kuddamu kubireko kale hello wangi gyali enda kuwe obudde bumpisi ndaba buzibye bisobokolebwa kati budde buzibye kati simanyi nakumanya bwenkikola kubanga the latest bwennyina obufuna mma nsobola obufuna ku Monday kati watya gwe bwe mbukuwa n'obumumpeera nze n'obumpa ku Monday kuba kati so akudda mu town jamu mungi navuddeyo dda ndi saidi z'ebulenga ate nyina bye mmaliriza wangi halo owulira siwulira wabula netiwaaka ndowooza halo oba yeeyo kalina erinaanye wetuwetera waggulu na halo netiwaaka mbadde sikuwulira mbadde nkugamba nti mba sobola zikuwankya n'ozinkolerako nezifuna ku Monday leero ndaba already zigenda wera saa 12 ate nakwataganye edda n'ebirala wangi nazifuna enkya kale kati enkya mba ozifuna otya gwe oli bulenga oba obeera bulenga kubanze ndi eno kyengera kati kyengera bulenga waba wannyanguyira bulenga nyina waawo negundi edduuka awo nga bulenga ku sheeru kati gosobola okuŋŋamba oba nzikuwaawo ekyengera baithaye waba wanguwa kubanga nsozi kuwaawo ekyengera nempeta wali ku lw'ensangi kuba nzira nenkomawo era ku luno olwaffe gwe n'ozinkolerako nenkuwa ne sampo kuba nyina sampo ate manjagala babikole bulungi nyina ka sampo kenjagala tulabireko wangi nkuwulira nyinawo piisi emu kwenjagala badizayiningire naye lwakuba bayina ndooza era bannaye bayinza okunseera kuba ddamu ku printinga kali akantu bakayita batya bw'oba tokayina kagundi ka screen oba ye screen oba bye biki wangi tuba tukakolera naye kati aba ayina kulabira ate ku eno kati nsaba nkukubireko enkya naye mu budde bwakumakya ssaawa awo 3 nnya bwe zityo wangi kale nnyabo nja kukubira kubanga ŋŋende gye ndaga nga mmanyi nti ekyo nkimaze mbufune Mande but Mande mbasaasuka ssaawa 8 ku Mande kale neme kusuka nnyo ebujjabba bukolebwa kale kakubireko enkya bambi kale ndigeza bana yatazeemu okunkuya ndigeza kukubira ku imo naye sikufuna
Hello? nti eno enamba kweri ku WhatsApp oba onsindikire gundi sample ekifaananyi ebigambo by'oweetaaga obiteekeko ku gundi ku WhatsApp ya Bane obuzibu ntambula nti ate nze avuga. That's the problem. Kati wenaatuulira ate nse tolingo bissaako. Kambi kuwe lumu enkya nkuwe sample nkuwe ne zino plain t-shirts kwenjagala oteeke kuba twali twefunidde ffe plain ezaffe. kubanga kyandibadde kinyuma tusula nga tukoze eki nga tukakoze nga tukoze akascreen nga tukamaliriza then enkya tuba tukola ki teekawo tekisikusaati kale kandabe kati bwe mpaakingamu n'ense tolinga nina bikuweereza ku ssimu oba kandabe ayinza obbinsindikira. Kale kubanga ekikibeera kirungi kyena ng'ekiraba kiba kyangu wakati gundi kubanga process eba printinzi kituufu ate nga nange njagala bwangu naye nga bambi njagala zifune ne time okkala waliwo baazimpa lumu bikkala netuuka okuzooza bikkala ne bitambula eno ewalala ate bonkolerera obulungi ngena kuwa n'endala nnyingi. kale nyama bw'okoleebwa obulungi tulina ne za restaurant ze twagala uniforms za restaurant kale ngena kuweereza bwense tolinga mukale bambi. Okay. Nkwano bade kubira ku imo nga sikufuna ye tugenda mufuna nkya katukimalirize nkya. Bw'oba onaagira omuto omupapiramu muwe time naye bw'omulemerako nja kulaba nkusanze ewa kati maama. Teyitamu kasita mugambi. Okay, tomorrow. Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu muto n'abusambura. Hello? hello Bane Asante. wakubiddeko weddanga nkwataganye. Enkuba yatonye n'esooka ekyankalanya buli kimu. Obwedda enkuba etonnya kati ninza kusanga wa ssebo. obira luddawa Nagambye ndi eno side ku Lwebulenga kati mane nyakwata kuno ku Kyengera. Nzikuwe nyina gwejagala okulaba awo mu maaso side y'Emaya kiteeza bwe mpiki yawo n'ezikuwa kiba kinkolera. kati omanyiwo ku rubies Ekyengera ku Rubies. Ku mafuta ga Rubies nsobola olabawo. awo wennyini ojja okunsanga. Kale kansemberewo ngenda kukubira. kale nyama Ntambula kati kale ssebo. Okubaabula vidiyo. Hello? Yatugaye tumusange Ekyengera ku Rubies. Era weewale wetuweta. Ate mumusanze ng'ali waka wabula agenda kubanga yenna tayambadde bulungi. Dag. Awo muyimiridde kumpi. Wetuyimiridde kumpi naye maama.
katumalirize wano abasirikale batukutte nti katumalize wano abasirikale batukutte kale nyabo naye beerako tovaako olaba wano ku rubies wetuweta we yatugambye gye baleka vaako tuli wakati mu show right now. We are shooting a TV show. And tubadde tukyama nga tutuuse sorry about that si kituufu kyetukoze naye we are in the middle of nze agirina nze abadde avuga ate nga nnyina okukwata client n'asooka nnyambako naye nga weeri era nze abadde wano ye tagiina kaweddemu dda bannaani tekaggwamu afande kale kajja genda wali halo nkuyina babalese bakyatuliko naye nga kyoba omanya ggwe tubannaani she tubonyaabonyezza naye ye kammale mukubira beerako mugambe kuba bambi yanninze dda ate jaamwe jaamu mungi kati gwe kyoba omanya yatulinze dda beerako omusaga halo 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 bannaye sorry naga bali bambadde bubi nga nyina ebintu mmotoka bennyina obbawa omanyi tulina emikolo nensooka ate mbidduse mumaya nembibawa kati nkomyewo wano nga ku rubies wano nga ewayimirira abasirikale ya ndabawo ne washing bay eriko kyengera stajet si eyo opposite rubies kati mye ku washing bay oba ku rubies kale era byebyo anti Jessica ndabe wenfuna ka parking wano naye bambi tolwayo kuba nnyanguwa wano wali ndaba mmotoka zijjuddewo tuteeke ku rubies tukwashinga kale nsanga ku rubies bambi wali wajjudde emmotoka kale naye bambi sirwawe kale kamugambe ko buni yange tekuba kale aha katukoze tutya bannaye muvaayo mutya amangu alhamdulillah halo halo hello yes genda ku video anti njagala omulabo ngambe nti yo yajja is coming here right now nkubye voice call nkubye video kuba video nabyo okubye voice kankubye video alas I'm not sure, but this is a told me that men are coming. Hello? Ali kujja tusanga wano we yatugambye kweno petrol station ekyengera. I don't know. Kale nyawo. Oli kwogera na boss. Nedda si boss ono naye antawaanya mbuuza bye ntamanyi nze ndi busy. Oli busy mu surprise. Bannange. Kale tulinze ffe.
we are ready. Agambye avayo mugambye yanguwa nyina gyeraga mugambye mulaze nti tulina emikolo tuli very busy. Anti mbadde obwedda njogera naye wano angambye kankomewo. Kweseeyo agambye atya data mabiri kankomewo wadde oyogera naye nagamba kanzije kale okitegeera zange zabadde zakoona mbadde manyi mugenda waka tetugenda waka tugenda kukolera ngamba byonoonese gwe oba kankebera ekifaananyi nedda amabeerako waliwo wano omwami agambye oba surprise yiye ali wano agambye oba surprise ye kamukuwa omwetegereza olabe oba ye mwami wo soka olabe oba omwami wo yoyo nedda ate oba yenze aja sinze oba yono oba yoyo onganye misana tuku oba ono owuwa abasinga si yemmwe si yoyo namba 1 si yoyo nange naye gwe olaba bano abali wantabanga kwali yazze dda ene sayidi eno naye gwe nga tajja ate ndaze ali kumpi wano tabanga yazze dda nga nkeka yangamba abeerayo eyo waggulu ng'ovudde kwezo petrol station era ziri bbiri petrol station mbowetera awo anti sigendangayo kamukubireko mubuuze naye siri katoyogera nakuwulira kamubuuze nti I'm not seeing you luli nakuggyeko nti ng'oyogera takwata gwe kyomanya yakedde kunkubira ku makya ssaawa 3 bambi ye yasoose okunkubira kale ye muntu wampolampola kati kyemanyi ali mu kujja abali emabega baate babalaba takwata kamuleke ndowooza ajja gira otuwayo wano obugambo obulungi bw'oyinza tugamba ku mwami wo kati mwogereko ki wabula byangwako dda ebigambo yabikumalako
yabimalako dda nabyogera byonna ne bikubayo dda. Bambi. Kyalina omugamba mwagala nnyo. Tumulinze. Kantunuzeeyo olaba oba y'oyajja. Ate wano bwe ntunuzaamu ndaba gundi. Si y'oyo. Si y'oyo. Naye wadde era essimu ono aba talabayo. Si ye. Ndaba. Sirina gwe ndaba. Oyo abadde ayagala change oyo agenze. Oyo muwanvu ye si muwanvu nnyo. Si muwanvu nnyo. Nga bw'olaba Haiti yange asingako katono. Ku Haiti asingako anti nze ndi mumpi. Kwegamba mweronda. Nkugambye bw'ebeera hanga etuuka bulungi. Yono mbadde ndaga bano ekifaananyi. Like bonna babaze. Mbadde mbalaga kifaananyi ffenna tubaze wano. Takwata mulese mbambi engeri nayo obwedda gyanninze kati saagadde muteeka nnyo ku pressure. Tuli ku bunkenke. Surprise. Ate nantegeddeyo ntya ggwe naawe kennyini wadde tomanyiiyo. Oza nantegeddeyo ntya. Nkyali muto mu kifo. Ekiriwa mu bulamu bwe oli mugole. Ekyo kyennyini neddala ekyo kyennyini ekifo. Kino eno. Oba y'oli ali opposite ankubira olaba omuntu across. Hello? Hello, ntuuseewo. Otuuseewo. Ndi ku gundi eno Rubies. Ndi mmotoka eya black. Mmotoka ya black. Ennene alfaadi eringa Nuuwa. Hello? Hello, Buli. Nesikulabaawo ku Rubies. Okuli SMK tayari. SMK? Emmotoka yo. Ye gwe nkulabyawo kati. Okay. Ngaatunula emabega ewali ab'ebimuli kanveeyo. Gyebaleko bambi. Kale yenza abadde akkubira. Kaŋŋambe ono gundi aleete. Bampeeko ku gundi ezo t-shirts bazireete. Gyebaleko. Bano nakunoonyezza okuva eggulo. Eyo ku Nassa. Naye jjaamu nankwata nga tokwata ssimu ne ŋŋamba kanveemu. Banga we nakkubiridde wadde wavuddeyoko. Okay, nina surprise yo. Surprise. Fine yatutumye ku surprisinga. Surprise bannange. Tulina surprise yo okuva ewa omwagalwawo. Olina omuntu akwagala ennyo ali mu laavu naawe ye yatutumye surprise eno gireeta. Wanje? Yani. Omutegedde yani oyo? Nayebare Ritah.
Wanje? Nayebare Ritah. Bamuyita ani? Nayebare Ritah. Kanda bo bayono gwe nnyina ku ssimu. Yoyo. Yoyo. Yoyo yennyini gw'osuubira, mumukwasa ekimuli bannaaye. Mumukwatireko. Oze n'akatabo wandiike. Aze n'akatabo nakyo kike mukwasa ekimuli kye. Bannaaye ayina ebigambo byo. Ne bannaaye. nakugamba Wanje? Impweddeko namugamba. Wamugamba kyadde sayidi wali emabega. Sembereko wali wano wawogana. Bikuweddeko? Impweddeko. Ndi musanyufu nnyo. Kubanga mumutuuseeko. Yono si yono. Yenze yoyo. Yoyo Allan. How are you? Akugambye how are you? Yoyo omubwati. Mbadde manyi togenda kunteeba. Mubuuze lwaki abadde alowooza tojja mumuteeba. Babimba. Kimanyi kino omunkwagala nnyo. Wadde olowooza nti no sikulowoozaako. Adde amanyumba omulimba tomwagala nnyo omulimba mbu. Mbooza kulaki njogedde neetuukira ku ggwe. Era oŋŋambiddewo oyo mumanyi. Surprise yange kuva gye ndi. Tiyo. Kyalina okugamba layi. Kinkonyonyonyonyo nga wenkomeza. Tolina omugamba mbu kyati netiwaaka ebuze. Netiwaaka ebadde evuddeko gambe kyolina omugamba ki? Mwagala nnyo 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 nga wenkomeza. Ly'eddenzi lyange. Okitegeera? Ogambye eddaame lyo? Eddenzi. Eddenzi lyo maama. Atalina amwagala wakukiraba. Nkugambye. Essanyu. Owulira essanyu? Bambi agambye awulira essanyu. Nange bwentyo. Nammwe mumwongedde akamulya? Waawu. Kyokka olikawo ono naye oba wakoma ddi owa ku mukazi w'ebimuli? Sitonera bakazi. Ate lwaki totonera bakazi? Ne kano okamwongedde? Mukyala wa mulowoozezzaako bambi. Nina obuyimba bwange bwe njagala omuwa. Muyimbiremu bambi akuwulira. Wabula simanyi kuyimba njagala bumugamba bw'atuukayo abunoonye. Gwe muyimbire nga bw'osobola n'oyimbamu ebigambo bibiri. Mpozi muteere ku ssimu endala wa. Toteeka ku ssimu gwe yimbamu nga gwe wajja onnyumirwa oba essimu abuwulira bulijjo. Akamu kagamba beera nange by Aziza Ziyoni. Beera nange Aziza Ziyoni. Like kubanga wendi my baby. Wendi my baby. Panira beera nange malava. Onsingira lundaba. Ate singa olina headset n'okateeka mu matu ng'okawuliriza wekka wano n'okayimba. Nzese wansi wali wansi ate sobola kuddayo ndi waggulu. Weekwese. Yafunye weekweka. Ate akalala
Sugenda kayimba. Bakayita Wait For Me. Andinde. Nkomawo. Agambye Wait For Her. By John Drill. Wangi sebo? Namulinda dda. Ate Bayiwa agambye yakulinda dda n'akulinda emeka. Kwatirako sayidi eno bwe bata ekimuli bakirabe wali bulungi. Keeke yiino leeta alabeko ne keeke. Iyo keeki yo eriko I love and cherish you Allan. Bye bigambo bye. Bambi akwagala nnyo. nange mwagala nnyo. Omugamba bugambo ki obumugumiza gyali. Ati tinze tanneraliikirira nnyo. Timwagala nnyo. Lowoozaako tubadde twakwogera naye ku ssimu kati. N'omugamba kanzije. Nti n'omusiibula n'omugamba komale kulaba client. Nebadde manyi na client nze n'akatabo mpandiike. Era client. Angambyeko yadde mbu alina ne client. Agamba nyini watugaye musirise. Yatugambye oli musirise nnyo oli mukakkamu. Oli kyekwata mpola. Kangambye mbu kakomewo. Kati okyogerako kiba n'abasajja bagamba nti surprise bibi omuntu abikolera omwami we mbu biba byakwemoola okyogerako ki ekyo? Si byakwemoola omuntu oba omwagala omusanyusa. Mu ngeri gy'osobola. Kubanga omuntu olina okumwagala oba omwagala musanyusa. Tofa kubala nti oba ki naye oba omwagala musanyuse. Okay, kati gwe abo bagamba ki abo abagamba mbu biba byakwemoola? Biba byakwemoola. Sina kye mbagamba kubanze nze kye nnina kye kituufu. Gwe toyina nsonga lwaki owulira bubi ku muntu wo ng'akoledde. Tewabaawo. Kubanga kikulaga nti naye akulowoozaako akwagala ate naawe okola ki? Omwagala. Amaze ebbanga ki nga temuli wamu? Liweze omwaka gumu n'ekitundu. Mwaka gumu n'ekitundu. Awe gutyawo. Long distance relationship ogisanze otya? Si nnyangu nnyo. Si nnyangu naye obeerawo. Obusungu buli lwaki obusungu bulinnya nnyo ne muyombayomba mu bya long distance relationship wamwe tekibatuukako? Tekitutuukako. Okuyombayomba buli budde? Tekitutuukako nnyo. Tekituukayo ewammwe? Ne mukaala n'okuba essimu n'alwawo ogikwata n'oyomba naddala abakyala n'omugaa kati era obadde mu bakazi. Otegeera ki ekyo kati omugamba obeera open n'omugamba nti naye nakitegeera nawe naye nakugaa kino ntibize naye nakola ki nakitegeera. So ekikulu kubeera open n'obeera nga teweebuzaabuza. Okubuzaabuza kyekibeere kati gweoli open toliimu makoona gonna. So kubeera open awo kikuuma long distance relationship. Ekyo. Okubeera open mu byokola. Anshifa ate olaba obudde bwe tumudde tetuyombangako tuyombe biki oyo omusajja mukakkamu nnyo nga bw'omulaba. Naawe olabika oli mukakkamu tolina mumwa. Kuba omuntu asobola omukakkamu naye nga the other party nga bwebityo bwe biri. Naye ng'era olumu n'abayomba osanga bayombera nsonga kati gweoyombere ki ng'omusajja agambye ali straight? Oli straight lwaki? Yali straight. Tomuyinaamu doubt. Ate ebintu byabukwata mpola sirina doubt yonna. Okuggyako wano omusiibulidde n'otamugamba nti jalaba client. Mubadde muli kwogera mwena n'omusiibula awo bokkaawo. Awo anedda musiibudde. Musiibudde okuba n'essimu wanene kweri. Akwasi mugamba nti omujja kukola ki? Kulaba kira nti mugabe buga nti ogenda kukola ki? Ngenda kwoza ngoye. Kati awo ate ne kira nti naye gwe mbadde mugabe nti nnoomu. Wakubiridde tewafunye ggwe
kigamba nti naye ono omukyala eka muyaya alimba tekyakujjidde nti client atusinkana abantu bangi abeera anakubirayo nakubirayo ekeza nalimbye bulungi era walimbye bulungi ku 10 ompaako mmeka nakuwako kyenda ati ozze ng'omanyi deposit balina okulekerako ka deposit awo aye wakuba wedda kyeneebuuza kintu kimu kira nti ki atannaba kwogera ku bbeeyi y'ekintu kyagenda okukola nga sinabagaininga waliwo neeyogereza nti kyokka balina okunkolera ka screen bannange naye nga ne t-shirt tuzikolezo toziraba ze twambadde zeezo tubikola era tujja kukolayo odo tukolereyo tuzikolera ddala tiimu nnene nnyo tulina ne abaana abato n'abakulu kale ebigambo ebisiibula omwami w'omukwano tweyongereyo kyenjagala omugamba agume nze wendi nange sijja kukyuka kubanga bwe twagenda okuva eyo twateesa ne tukkiriza ngenze ngenda mumusanga nga bwe twateesa bwe mba nkusanga baagala nsange like nga waliwo akatoddeko owulidde ebigambo ebyo obiddamu ki nye kyenziramu omukyala agambye naye omwana shifa kyokoze ojja kisasulira kyokoze ojja kisasulira era wekusasulira olinayo botumirako bentumirako sookera ddala kantumireyo okusooka kuba bwe siri naye kamutumireko okusooka ye nentumirako ne bakadde be baganda be kuba nabo babeerayo nga bamusuuba temumanyi so sinze nzekka nti nombu nerowoozeeko nzekka nti kati alina kulowooza ku nze nzekka alinayo n'abantu be nabo mbatumirako ku bakadde bange ne baganda bange bwe batyo si bangi sirina nnyo kozi n'emikwano gye mbeera nagyo gimbeerawo eginyamba kyekyo kyokka amiina olina b'otumirako mukwano ntumirako maama wange n'oyo omutumirako bona bamanyi bona mbatumiddeko otera muyita linnya ki oba tomuyise Allan my happiness omuyiteyo happiness bannange ate gwe omuyita essanyu lyange essanyu lyo omwami ono ali wano lyessanyu lyo ate gwe omuyita ndi wano ku kyeyo bwe mbasookedde naye Nayebare Ritah bw'oba tomuyise Ritah omuyitaani muyita Queen Queen ye princess ye Queen kwegamba ye Queen w'olubiri ate era ye princess waamu kati banaye abato abageragana ekifo ojubisa nga ani atayagala muyita bintu ebyo eryo lyampita tasobola kusindika message buli wasindisa message agamba hey Queen hey princess omwana ali wano agambye mbuyo owamuyita kigaji kwegamba okumanya yakaawa noonoonya erinnya ly'ekintu ekisinga okukaawa n'omuyita kigaji naye wadde kale kakiko oyinza omumubuuzaayo awo akaddemu nga si nsonyi si kimubuuzeeyo akagambo ako getusiibula nako wulira kye bagambye obuuze jangu wamma okamubuuze wuuno omwami agambye kakubuulize
Alina kyakubuuliza anti ngambye omubuuzeeyo akantu w'otabaddeeko oyinza omubuuza. Waayo nze kamukubuulize. Kabulaza tozaalangako ebbali. Kyatamanyi. Tewali kyatamanyi. Bw'aba yazaalayo ebbali era mukyala we abimanyi. Si byaffe. Butanga genda toyenda. N'obwaba ng'ayina 10. Kyakimanyi. Buli kimu ndi open nayo. N'entambula zange azimanyi. Ogambye akimanyi ne bw'oba ofunye oba ebyo tebiriimu. Tebiriimu. Anti mune bano abantu balaba. Ffe tebabayita omuntu asobola okwekuuma omwaka n'ayingira n'omulala. They don't believe. Oli omu ku ggwe ku bo bannange ne producer wa shot akkiriza n'ekisoboka by the way, and I'm one of those people abakimanyi nti nze nsobola okwekuuma emyaka 3 n'ogwokuna oba ng'oyingira. Mavin wuuyo naye mukazi wali bweru yeekuumye wuuyo myaka emeka Mavin? Bokogo katulindeko negiwerera. Omwami wange ali bweru. Kamera naye weekuumye ali bweru oyina ndowooza obalabye batali baavu byayina nabaana adduka emisinde yaddaanye oma neyanziza okunkolako. Tokamubuuzizza kamubuuze kamubwe kati nsiibule omusana gunkalirira bangi. Like katya. Mubuuzeyo akabuuzo. Keeke bagizza mu bokisi. Mubuuzeyo akabuuzo. Kyensobola mumubuuza like awulira atya. Awulira atya saawa zino. Akubuuziza ekibuuzo. Sembereko wano. Agambye essaawa zino owulira otya? Nsanyusa nnyo. Owulira ssanyu? Ssanyu. Lwakuba tino mbu tufe abasajja. Tubeerawo tino sigenda kubuuka nnyo. Nga ffe kati singa yenze gwe bayitedde ekimuli ky'essande oh my god, I can't believe it. Nensooka nno neetooloola ekirabo nkyagala naye nensooka nkidduka ate nenzi nyina omukwano gwange yagamba omwami bw'alindeetera empeta n'afukamira will you marry me? Nja sooka neetooloole nga njagala muriisaako awo wansi nsooke mwetooloole bwe nti nzire ntunule ngambe byaddala bwe kati bwe babakyala bambi byeffe mutusaasirireyo. Alwawo gamba yes alina okubateeka abalaba ku bunkenke tibambi agambe yes. So Gambia is happy right now. Musanyufu nnyo nnyo. Era omukoledde olunaku lwo omukoledde n'omwaka omulala lwalina okweyongerayo ng'akulinda. Wane bakanga bwati ng'akimanyi nti omulowoozaako kubanga olaba tukuguse ebbanga teribadde ttono. Muba mwakyogerako ne mukulaminga ne mukukuta. Yes. Mugambe naye akubuuzeeyo wamma. Anything gwe kishoyinza omubuuzaayo kyonna. Buli kimu ndaba kimubuuze era nkimanyi. Buli kimu okimanyi owulira tukyalina kyogamba nti kino. Ndi free naye kyekyoka. Kyekyo kyemmanyi nti ndi free. Naye buli kimu akimbuulira nange mubuulira ekyange. Kale. Agambye byebyo ye buli kimu talina dawuti. Okumanyako bwakutegeera lw'osanyusa amanya enjala lw'ekuluma amanya lw'onyiza amanya lw'olumwa amanya byebyo. Sifa neyanziza. Amina. Neyanziza kubeera omwesigwa n'onkolako. Era. Bale kusiima. Thank you. Okay. Yes. Tumutadde ku billboard kipande. Okitegeera. Twakulabye. Gwe n'otandabulako. Ekiki? Natandabulako. Surprise tebagyogera. Kale, banaye katukusiibule mukwano. Surprise eno twagitandise eggulo till today. Bye bye. Thank you so much.
Thank you too. Mukama kuume emirimu gitambule bulungi mpaka munaddamu sinkana. Till you two meet again. May God bless you. Essanyu lyange kweriri nja mmalako. Amina. Okay, bye. Yes. Bye. Bye. Baby. Okay, bye, baby. Enkozi omuyita Queen, musibule Queen. Bye Queen. Tawulidde muddemu. Bye Queen. Ate no yetakuzeemu bannange network wefiiridde. Woo! Bannaye bakugambye owulidde bakusiibula. Era oluvaano mugenda kudda omusiibula bino ebyaffe ebyawano. Bannange agambye bye Queen naye muddemu kali eriko omuyita. Bye my happiness. Agambye bye my happiness. Bannange kali kakiisa akawanvu. Kati nno bannange atalina amwagala ali ku TV atulaba agamba ye bicu bye beekoza tojja nze naawe. Abatalina babaagala tetugenda bitegeera naye nga bibaabu bwe bito bibanga byakwemoola bibanga by'abaana bato naye nga ate abakyala bye bitunyumira. Bwe nkuwa kapeeke kange naawe kaddemu mmwaba otakaddamu olina okuŋŋamba lwaki towakaddamu. Bompa message bw'oba wantandika ompita princess mukwano lw'onaagamba halo nnyabo oba ssa olunaku lwange lwonna. Olina ogamba halo princess naye mukwano lw'onaŋŋamba halo nakawombe biba byonoonese. Manya nti kati ekyo ky'otampise waliwo gw'okiise omulala. Era nja kubuuza kati princess yaani oyo gwe wazzaawo. Biba bintu bitono nnyo nno obwo bwe mulaba obwo obutonotono obwo. Bw'oba watandika olunaku nkubira essimu emirundi 3 mukwano yongeza bwongeza tokendeeza. Lwaki naye kati luli twayita tulina na mboozi gye tunyumya nga nkyemoolo nkubira emirundi 3 kati twafuna n'emboozi ey'okunyumya kato nkubire gumu. Wamma bikola? Olina kwongeza gyali 3 gifuuke 5. Ombuuze halo baby osootya omala onsiibule. Omala oŋŋambe olidde breakfast ofunye ekyokuliirako onsiibule. Ate n'oba mbuuza afunye ekyokuliirako okiteekako ku ssimu. Eriyo kimbuuza afunye ekyokuliirako nga nakyo tokimpadde. Oŋŋambe baby lunch egenze etya onzirire ku sapa. Ate omala oŋŋambe good night kumakyo oŋŋambe bwakedde bulungi toyina wakuluma. Bina nennyebe bye tusaba. Essimu tetwala wadde eddakiika 5. Alright, mbajjukiza nti mukwano abatulaba ku Spark TV luba lwa Sunday saawa 12 mpaka emu. Ku YouTube tekamu ensomagara surprise your loved one, please subscribe obere ng'olaba shock. Facebook tekamu ensomagara surprise your loved one, likinga sharinga obere ng'ate otulaba. Tubaagala nnyo bambi tweyanziza ssebo. Webale twanguyiza mulimo gwa leero. Kati awo bannange singa omulala agamba munda bisanze saagala kamera naye nga abatayagala kamera oba muntu we gwabatayagala. Muntu we gwatayagala. Kati wano kamera ezze mu ngeri ki tezze kuswaza. Kamera erinomo kuba nange ebintu ebimunze bembeeramu. Graphics. Era ojja kutuuka nassabaga yannaye twakulabye ku opushipa nga tukina mbuzibu. Kati abalala batya abalala batya bibuuze bagenda babuuza. Ate Ritah yaani oyo w'ebweru. Ate biki okitegeera. Kati onnyanguyirizza omulimo gwa leero akwadde muzibu mu kunoonya wano naye bwe nkulabye bambi. Tebibaddeemu misinde era nsoose ne ŋŋamba banziggyemu akakondo bankalekemu. Naye nga alright tweyanzizza obasiibudde naffe tukusiibudde keeke tugizzaamu mu bokisi ogende ogisale n'abantu bo bulungi. Yes. Tweyanze naye nga nyongera bajjukiza Park and Go Tours and Travel be bateekamu ssente ayagala okutravelinga mu nsi zonna within the country oba outside the country, Canada, America, London, Europe oba mu Middle East. Please beekwase mukwano beboka abalina answers ezo zenizo baddamu basanga ku Entebbe Road ku kizimbe Hamida Loft awe Kajjansi woba ogenda mukwano obeekwate. Alright, tuvuddeyo eyo ate nga nyongera bajjukiza nti bannange naatera nno okustopinga obulango buno obw'e Canada because tugenda closinga. Nyongera bakoowoola mmwe mwenna yandiyagadde traveling e Canada next year tugenda mu June nga 27 mpaka nga 28 mukwano gye tugenda okubeera. Tugenda kulambula tunyumirwe tuyige tusome ng'ate byonna biri omwo.
era nga abategese babayita New Afro Canadian Foundation be batuleetedde omusomo be batuleetedde kwegamba conference bagituumye International Empowerment Conference on Health Care and the Medical Sector nga bw'okiwulira health care and the medical sector bagenda tu training abatubangule batya boyinza okulabirira oba enkwata gy'oyinza okukwatamu omuntu yenna alina akawuka ka mukenenya ebintu bino tubyetaaga whether mu bantu baffe bano bennyini kwegamba tuleme stigmatizing abantu tubakwate bulungi tubamaking okubeera mu nsi eno nga nabo balivinga a better place obutabasalira musango obutakola ki alright ate bakuyigirize n'owa cancer oyinza muhandolinga otya ate ne bakubalize those special kids with special needs bakuyigirize abakadde boyino bahandolinga those unprivileged people batulina obakwata ebintu bagenda tubangula bye bituyambako ate era okufuna emirimo mu nsi z'ebweru kirina byowanene nnyo bwe tukiyambira tugenda nyumirwa tulye tunywe tufune entertainment nga bwe tuyiga tugenda beera Canada nyongero bajjukiza awo wennyini mu Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville era nga mukwane namba z'essimu kweziri oba obakubire ku namba eno kate kabite yennyini ajja kwogera naawe musange ku +1647 271 6223 mvuddeyo eyo mukwano oba ojje ogambe Shifa nti enamba saagifunye ddamu ogimpe nyongera bajjukiza gwe wenna asuubira okujja e Uganda oba already oli mu Uganda bakuyiyayiya dda bakuwa ebintu ebitakwatagana bunga Comfy Homes batukoledde amayumba eri we tubaayo weerabira n'okwerabira nti bino bye complaininga e Uganda mbwe enguudo mbi bye complaininga mu amasannyalaze tegabaako bye bagamba sima wifi tezikola ffe we tuba mu bunga Comfy Homes ebyo byonna tetubisanga mukwano genda owummule oba ogenda ku honeymoon oba ogenda olina birthday basobola okufunira ekifo we mweyagalira obulungi buli kimu kisetinge compound nene nnyo ejjamu emmotoka zonna ze mwandyagadde opaakinga security eggulugulu menye ekindeko ekibannange mwekwase bitono mwampanga complaints ezo konze kale tewali buzibu tugenda baleetera abantu abalikiriya abaddala ennyumba ezo zolaba ku screen nkugambye zaakabi n'okusinga bw'ozirabaawo babayise bunga Comfy Homes jangu tuwummulemu jangu tunyumirwe gwe wenna ali mu diaspora ng'oyagala oba contacting obasanga ku +1978 855 8672 njiddamu gumu +1978 855 8672 namba zezo ku screen oba nkubiro ngambe Hope Shifa nkikoze ntya naye nga tuli ku Spark TV buli lwa Sunday ziba ssaawa 12 mpaka emu tubaagala nnyo ku YouTube tekamu Omulenziwe surprise your loved one searchinga obeere nga ate otulaba okitegedde mbaagala nnyo mikwano mwenna I wish you all the best mbaagaliza bisinga byereere we love you so much leta keke y'omwami bambi tumute akatabo ko ye kaliwa leta keke gitwala he's going leta waliwo kiri ekibeko wangisebo otunda sente kwasa omwami oli bambi omulabi atunda sente fetugula sente kumpi buli lunaku bw'okinyonyola bakiraya nti okugula bunotisi obufaanagana tugula bugule agula sente enkadde n'akuwa empya ezaalibwa emmese gwe ezaakutuka ze banaagaana wonna bannaye kati wemba n'omutwalo ogwakutuka ogugula mmeka ompa 50 ate ozigula sente nnyingi sente ozigula sente nnyingi ebeera 50% nkitegedde kati wababa baguze 2,000 omuwa 1,000 n'akuwa 2 gozizaawo ozizaayo mu kitongole ani ino gwe buli muntu alina omulimu gwe bambi nsanyusa okulaba nange mbeera nkulaba layira bebiwo tomusurprisinze ddi omukyala ate gweoli mukwano gwange otunda sente nange kati ngenda kukwatira ku 50%. ngenda kukyajingirawo ku 50%. tugenda ku exchanging enamba tumusurprising bebiwo bambi akuteebe tomanya oyinza oba eno ng'oli kutambula otunda sente nga bannange ng'ali eyo tomanya annange omulimu gugenda gutyo si mubi buli wamu tutuukawo kiganga nja kiki obanga ffe
Lero tuba wano luli Mbalala luli simanya Kamudiini simanya alaba gwe surprising ow'Embalala ate yo oyagala kati gwe ebyonoonese beba nabagala ebyonoonese ate waliwo n'omulala gwe wasappulayinga ali waneeno nga tonnatuuka Bugembe omutegeera ng'omwami ayimiridde ku kkubo omwami nga anyenya buntu oyo yaziba omumwa bambi yafuukirawo kasiru mbe anti omusoga bwakoba mbe bambe nange nsanyusa okusanga amiina nzuuno wano ensi nfunda kumbe ono twali tulina musurprisingira ku Nassegulo n'abula kumbe tulina okujja ekyengera tukusange Katonda aba yakitegeka atyo bambi kale tujja kwogera katu exchange contacts tujja kuba tubyogerako kale ssebo naffe tweyanziza otubuuza okay bye bambi okay naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa